أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين ربنا تقبل من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم نقهم كما ينقى omukolo guno ogwakabako sawbul abyar min ad-danas اللهم نقهم omukolo gwakabako bwetugenda okufunirako omukyala kama yunakka sawbul abyar min ad-danas حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين yasoma edduwa yalimu ebigambo byennyini byali bifu ennyogera gye yali abyogera omuntu asobola okutegeera olwarabu yosobola okugezaako n'obikola kino omanya nti edduwa gyalimu naye yaga nti allahumma naqihum kama yunaqqa thawbul abyada min ad-danasi wabdiruhu daran khayra min dari makulu kabako Allah mukyusize ekifo kyagenzeemu ekyakabbuli amwe ekifo bwe kiba kifo kyamulira Allah amwe kyamujjana amakulu yafudde dda kabako yafudde dda yamuwa edduwa y'abafu bennyini bemaze okuziika tuba tugenda okusaalira omufu mu takbira eyokusatu takbira esooka tusoma al-Fatiha takbira eyokubiri tusalira nabbi takbira eyose tusabira omufu netugaa nti allahumma ighfir lahu warhamhu allahumma ighfir lahu warhamhu allahumma anis wahshatahu nedduwa endala zitusobola okukozesa naye mulimu edduwa eri nti allahumma naqihu kama yunaqqa allahumma naqihu kama yunaqqa thawb al-ard min ad-danas wa abdiluhu rabbana daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa a'idhuhu min adhabi al-qabri wa min adhabi an-nari yedduwa omusajja yasomera munne era fa baali awo nenga olabadde shiba yennyini naye yasooka ne yeesikamu kubanga kati ate munange oli n'obusiraamu bwennyini awulira biwulira ebisinga naye yeesikamu naye ndowooza nga alina gy'agiwulira kitegedde kuba yasoma edduwa naga nti allahumma naqihum kama yunaqqa omukolo gwakabako thawbul abyadu min ad-danasi wa abdiluhu daran khayra min darihi allahu akbar so tugamba eyo byonna biva kuki muntu kujja kuba omusajja mufere nabagamba omusajja mufere ne muwakana era wali eyo abanvuma simanyi omusajja aleka awala n'omusajja mufere obusiraamu tabutegeera ebyo tulwanako biidhinillahi tabaraka wa taala bwe baali banda benyimiridde naye nabagambye omanyi buli buzibu buli ku nsonga ya kutegeera obwongo kizibu nnyo nti okubanga ategeererawo kintu kizibu kyawukamu we nali saali wange nali sisobola kugamba Umar vaawo wano bwe nali nyimiridde bali tebasobola kunzijjawo kunteeka walala bwe nali ntudde bwe banteeka era bwe bampeera olina ensoma edduwa neggwa gali si maka gange kyonna kyeyali niwe yalisabye oluganda kati oyo kyekyali mujeeko kubanga teyaswadde buswazi okusoma edduwa mu Luwarabu nga tasobola nadduvunula nibyayogera edduwa gye nasoma mwagiraba nebinayogerera mwabiwulira kati ekyo kati simanyi yo kubanga Oluwarabu lumusumbuwa kakati ate yali ayagala bakakasa nti n'Oluwarabu alusobola kaye kambasobere ey'abafu era muganda wange Kabako Mungu akunyweze musajja takusomera edduwa bubutu n'ogenda ekaganga naye alhamdulillahi rabbil alamin akalabye bulungi era nenkawuliriza Seeka Umaru simanyi oba seeka naye nkakasa nga bwagamba nti seeka naye tumusaba alekerawo okusomera edduwa wetalina kubeera kikakafu edduwa gye yasomye nagiwulidde buntoyinzaga nti allahumma ghafirhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzwa wasi mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thawj wal balad edduwa yesomerwa muntu nga tumusaalira amaze okufa bambi edduwa esomwa ku muntu amaze okufa era ebigambo bitegeeza Allah musonyiwe omusaasire omugaziize gy'alaga naye kyewuunyisa nti kyabadde kyannaku nnyo ate Umaru enansana okubeera nga edduwa gye yasabidde Kabako musajja Kabako no ye Yusufu musiraamu nyiza obutamunenya nnyo olwokuba omusajja watu bambi ayinza okuba yabadde anoonya akasente naye ate n'agenda ewa seeka gwayinza okutwala nti seeka we olwokuba alina kamuwaddeyo ate n'asoma ebintu ebitali bituufu kale nze nkubiriza bannaaye Seeka Umaru ebigambo byogenda nga okola oli wagenda n'osomera edduwa mu bbaala ne bakugambako ne weekalakaasa naye nkakasa abasiraamu bakulaba Allah ajja kukwatako ajja kukuba kibooko mu mbeera emu kubanga Allah yatugamba mu hadith kigeza bigambo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abantu 10 Allah agenda kubabonereza
abeekuusa ku ngeri y'ebbaala kyokka ate gwe kye wagenda n'okola mu nnyumba n'ogenda n'osoma ebigambo bya Allah Quran n'edduwa ennungi ennyo ate ng'osomera mu bbaala ekintu ekikontana n'amateeka tewakomyawo n'osomeramu n'edduwa nga dduwa yogera ku bafu ate gwe n'ogisabira omuntu agenda okufuna omukyala simanyi oba omwagaliza kufa Sheikh Umar Asabidde Kabako simunenya nnyo kuba ayinza okuba nga mu bintu bino mupya tamanyi nnyo kye bitegeeza naye kati fe abamu kubalambulula ensonga n'owuliza ekigambo n'omanya kikitegeeza ebigambo byadde akusabira Asabidde Kabako Yusuf nja kuyita Yusuf sijja kuyita Kabako munne nkugamba nti dduwa yabadde nzibu nnyo munne ng'esabirwa mufu ate nga Kabako nkumanyi kuba nkulaba nnyo ku BBS nga mutuufu oli mulamu tonnaba kufa kimbalamu amaanyi bwe ndaba nga ku mukolo gwo ogw'embaga kulungi ng'ate bakusomedde edduwa y'okufa. Twali ku mukolo wa Kabako ngeri gye ndi muwalimu we yampita nga sisobola kugaana nze Sheikh we waka ne waabwe waka bwe nagendayo ne ntuukawo nasanga ne Sheikh Umar sijja muyita Seeka nabagambye lero tudidibye si Seeka namusanga naye azze sinze yamuyita namusanga naye atuuse nali sola mugoba kuba sinze yamuyise nange bampise buki buyisi bwe twatuukawo ne bantuuza nga sobola kugaanawo kuba bwe balina bategese ekifo kyange ne ntuula naye yaliwo kubanga ebyali bindeese byali birala yes nawulira edduwa era abaali balaba vidiyo mwalaba we neesikamu nga mpulira ndaba edduwa gy'asoma asomera munne edduwa yakufa amusomera edduwa y'abafu nga ndaba simanyi kyaliko kituufu nabagamba Umar wano si Seeka ekyokubiri obusiraamu tabumanyi oyo musajja bintu atumira bitomere so nesaagala teekawo mbeera lwa nsonga nali nja kyankalanya omukolo gw'omusajja weyabaye nti omuntu obeera ku bugenyi tofuulayo makaago nali nsobola okubogolera ewalala ewatali awo obuzibu bwe tulina nga abasiraamu nti buli omu entegeerayo olwaliwo ategeera after 1 week waliwo ategeera after 1 month waliwo ategeera omwaka nga guweddeko newabeerawo ategeererawo so abasobola okubaamu amagezi ne mutegeera byenjogera mbategeeza waliwo kyeboogera abalala twali mu bbaala twali mu bbaala twali wa Shiba ewaka ku ofiisi ze si bbaala titwali mu bbaala twali wa Shiba ku ofiisi ze emunyonyaawo naye waliwo buli omu ayina omanyi buli omu ategeera bubwe buli omu entegeera ye yanjawulo so naye nga tugamba biidhinillah Umaru edduwa gye wasomera muno yali y'abafu mukwano gwaye kabakate tebabitegeera bo nefe abaali bamanyi ku Luwalabu abasobola odduwulira twabiwulira naye omanyi obeeramu n'empisa n'omanya nti wano wendi si wange niwankubadde nali nsobola obikolekitingiraawo nyoga tutegeeza eggwanga Umaru si Seeka nabagezaako gendayo gyali mbu bagenda mujjako simanyi agenda basomerera kyajja basomera edduwa z'okufa mufe bufi nabagamba nti oli si muntu liri jjembe liri jjinni so nsaba Allah tabaraka wa taala atwefe n'okutegeera naye nga manyi waliwo abasiraamu balina fitina ate baseeka ekituuka ku baseeka bazibu waliwo abatandise okwasaama eyo batandise okwasaamirira baseeka gye buli eyo buseeka kati bwatandise okuddamu kubanga buli omu awuli ayagala we mulaba akavaayo konna kagala platform abusigina budde bwabwe era sijja kubaddamu yasoma edduwa yalimu ebigambo byennyini byali bifu ennyogera gye yali abyogera omuntu asobola okutegeera Olwarabu yosobola okugezaako n'obikola kino omanya nti edduwa gyalimu naye yaga nti Allahumma naqihum kama yunaqa thawbul abyada min ad-danasi wa abdiruhu daran khayra min dari makulu Kabako Allah amukyusize ekifo kyagenzeemu ekyakabbuli amwe ekifo bwe kiba kifo kyamulira Allah amwe kyamujjana amakulu yafudde dda Kabako yafudde dda yamuwa edduwa y'abafu bennyini bemaze okuziika tuba tugenda okusaalira omufu mu takbira ey'okusatu takbira esooka tusoma al-Fatiha takbira ey'okubiri tusalira nabbi takbira tusabira omufu netugaa nti Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma anis wahshatahu nedduwa endala zetusobola okukozesa naye mulimu edduwa eri nti Allahumma naqihu kama yunaqqa Allahumma naqihu kama yunaqqa thawb al-ard min ad-danas wa abdiluhu rabbana daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa a'idhuhu min adhabi al-qabri wa min adhabi an-nari yedduwa omusajja gye yasomera munne era ffe abaali awo nenga olabadde Shiba yennyini naye yasooka ne yeesikamu kubanga kati ate munnange oli n'obusiraamu bwennyini awulira biwulira ebisinga naye yeesikamu naye ndowooza nga alina gy'agiwulira kitegedde kuba yasoma edduwa naga nti Allahumma naqihum kama yunaqqa omukolo gwa Kabako thawbul abyadu min ad-danasi
wa abdiluhu daran khayra min darihi. Allahu akbar. So tugamba eyo byonna biva kuki muntu kujja kuba musajja mufere nabagamba musajja mufere ne muwakana era wali yeyo abanvuma simanyi omusajja aleka awala musajja mufere obusiraamu tabutegeera ebyo tulwanako biidhinillahi tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kisoboka okuba nga abantu bano omanyi kiyinzika okuba nga omuntu ono naye yali tamanyi oba oliawo mu mbeera emu oba endala ebigambo oli byasoma, oba oliawo nga yagezaako mwambalira mu mbeera eyo ebigambo byasomye naye n'abeera nga oba oliawo tebyasobola kufuluma ku kamera. Kyensuubira abanga seeka ddala yaliwo era nga bwe namulabye ayinza okuba bwe yamaliriza osoma Edduwa yamugamba seeka ky'osomye kitegeeza bwe kiti n'akimutegeeza. Sheikh Umar bw'aba ayagala so tutuuke tumusomesa amakulu g'ebigambo buli kigambo ku kigambo byasomesezza ne kye bitegeeza ne hadith nabbi yatugamba tubyogererewa. Ebigambo byatugamba okwogera ku mbaga si byebyo, mu meeting z'embaga si byebyo, omuntu awasizza si byebyo, wabula ebigambo ebikola ku muntu afudde nga tumusaalira mu takibiri ey'okusatu. So eyo nsobi nnyo Umaru kiwakoze nasa era nsaba oveeyo wetondera abasiraamu ku ngeri gy'ogenze ng'obuzaabuza abantu n'osobya abantu ate ne weekaliza mu nsobi. Wallahi omukono gwa Allah ajja kukwatako ate obeere ng'owanjagira abasiraamu okubeera nga bakutaasa. Alhamdulillah. Oba sheekhe tubusomerera tova buviiri ne weyita seeka, oba seeka tubusomerera n'okuba ku kibooko n'olya ku kawunga n'okuba ku mbeera kwegana oyita mu mbeera zonna ne bakuba ku ngolo n'oguma n'ogumiikiriza bakuteekateeka osobola okufuluma ng'oyogera ebigambo ebigasa abantu ebibazimba ebikulu ng'oyogera ebigambo ebituufu ebigasiza ddala community. Naye kibinya ate omuntu okubanga wasoma bw'obanga ddala wasoma nga bw'otera okugamba ate n'ovaayo n'oyogera ebigambo ng'ebitali bya buvunaanyizibwa. Nze kulwange enganze nyinza okugamba nti oyinza okuba ng'otulimba bulimbi nga tewasoma era bwe kiba kyetaagisizza twalyagadde okulaba ku mpapula ze ez'obuyigirize zo ziruddawo ezo. Kabako tusaba Mungu amunyweze subhanahu wa ta'ala kuba naye yayita si kyekyali ekigendererwa kye koleta seeka n'amusomera Edduwa eyokola ki eyokufa. Manyi na mukwano gwange yaŋŋamba nti yabunoonya omuwalimu amusomera Edduwa n'afuna omuwalimu n'amuleeta. Yali aguze emmotoka mpya ng'ayagala seeka asome Edduwa, Allah amukumira emmotoka ye. Sajja n'asoma Edduwa okuva ssaawa 9 paka ssaawa 11. Emmotoka baagibba ssaawa 3 ekiro. Emmotoka baagibba ssaawa 3 ekiro n'agamba kati munaawe sobola okuleeta omusajja n'ogenda wa Sheikh Umar akusomera Edduwa ayongera bizibu, Allah n'ayongera bwongezi bizibu. Umaru tujja mujja ajja tuvaako asaaga inshallah. Ajja kugenda inshallah tabaraka wa taala. Manyi kakati buno obuwalimu oba obuyingiro mala kusiba kimyu n'onywera byonna ettabbu ezinajja era nyayo tegeeza yabawalimu olwo abawalimu abatandise okunkulako ataaka temujja kunsobola bajamma. Allah muli ku muliro wa seeka bange banne baseeka mwena muveeyo. Nkubiriza bamufuti baffe benna abalungi tuveeyo tukwalire ku nsonga eno kuba omusajja onaabika ng'afuuse kintu kigenda kubeera ng'asaanyawo obusiraamu oba muntu kyawe naye nga twogedde ekituufu nti kyekituufu. Umaru ennansana kiwakoze kikyamu okusomera omuntu Edduwa y'omufu mu kifo ky'okubeera ng'ate omusomera emuwa emikisa agende maaso ng'ateekateeka embaga ye. Ganda wange Yusufu Kabako nkuwa amagezi walibadde onyoya Seeka omulala atali Umaru n'akuwa Edduwa endala kuba oyinza obutafuna mikisa gy'ogenda kuba webanga Edduwa eraga kufa nga gye bakusabidde oyinza obutafunamu bulungi. Allahumma nakewhum kama yunakka omukolo guno ogwa Kabako thawbul abyad min ad-danas. Allahumma nakewhum omukolo gwa Kabako bwe tugenda okufunirako omukyala kama yunakka thawbul abyad min ad-danas. Hasbi Allahu alladhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allahu alladhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.